Ebule dakiika 9 zokka okubanga zikoonera ddala essaawa 2 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Omubaka wa President ow'e Wakiso Justin Mbabas asabye bannayuganda buli omu okubeera mbega wa munne kisobozese ebyokwerinda mu nnaku zino ez'amazaali okubeera nga binywevu. Bino nno bituukiddwako ku kabaga ak'abakozi ba disitulikiti akamalako omwaka era nga bakize ku bannaabwe basiimiddwa nga Ssebaganzi Rebecca yakize ku banne. Ngasinzira mu makindi essabagabo ku Lwentebe, omubaka wa President mu district ya Wakiso Justin Mbabas akutidde abawangalira mu district eno okuba obulindaala ku nsonga z'ebyokwerinda mu nnaku zino enkulu zetwolekedde. RDC Mbabas agamba nti buli muntu asaanye okuba mbega wa munne okutegeeza ab'ebyokwerinda embeera yonna gye beekengedde kibasobozese okuziyitamu obulungi. Galakubiriza abantu b'e Wakiso nti buli muntu abeere security wa munne kubanga abantu betugenda okulya nabo ennaku enkulu tomanyi gy'ava tomanyi muntu ki abagenyi bangi batuzzeemu era beera kalabalaba wa muno ewagundi wakyaddeyaani ewagundi bani ababeerayo. Okulabula kuno Mbabaza kukoledde ku kabaga k'abakozi ba district akamalako omwaka akategekeddwa okwekuba mu ttooki ku ngeri emirimu gye gitambuddemu omwaka guno okwesanyusaamu kw'ossa n'okusiima abakozi abakize ku bannaabwe. Yadde ng'akulira abakozi Alfred Malinga yeetonze ku lwa gavumenti abamu ku bakozi tebasanyuse bw'akabatemye nti abakunukkiriza mu 1,000 si baakufuna mu ssaala omwezi guno olw'ensimbi entono mu ggwanika ly'eggwanga. It's been bumpy, very rough. There's no money. As you are aware, it's not good. We depend on local revenue. It's not there. But how they are going home, I don't know. But when you look at their faces, they are shining. They look credit worthy. That's the beauty of it. So thank you very much. Ono oluvannyuma asabye bakansala ba disitulikiti okulekerawo okuwakula entalo n'abakozi ba gavumenti era sipiika Nasiifu ku lwa bakansala yayamye okukola era naye n'abako byalambika. I want to say that from second quarter we have seen some relative peace. And that's the spirit, and that's why I'm standing here to say, please, give us an environment, give these people environment, whether at sub-county, whether at town council. The blackmail should stop. To lead 103 people with different minds, and it takes a lot of time to study people. And for councils, when you don't understand your councillors, you will never be successful in managing the council. Akulira ebyobutonde Ssebaganzi Rebecca yakiza ku bakozi banne era ng'aweereddwa engule n'abalala abakozi obulungi ne baweebwa amabaluwa agabasiima. Byakayanja Emon ku Russell TV Omunnyo.